Satani yakupaliriza. Ati nkugambye emisagala kulya bintu bitanze kusoko kubanga kati nkoyo kuva ku masho b'eddansi. Mwana toddamu kunsikiriza kugenda kulya kikomando kuba sikkusi. Ate ani atuttemu ne gumpalabanyiza ng'onzija eri n'ondeeta. Nundite w'omuyaye wo obukomando obutawera. Chapati akola ntono. Nti kati gwo ngambye nti tugende tulye ekikomando naye ky'oba omanya nti Shiba yaŋŋaana okulya ekikomando boye era wamanyira ayinza okunvaamu. Twakugamba omukazi wakwana wa bbeyi tomusobola. Omukazi muleke noonya ku bukazi obwalayisi. Tosobola kubanga omukazi omuwezo ssente ezo nazo nakukuula bukusa kwagala. Mukazi kowe emitwalo 2, mitwalo 5, 3 nze kakozanga nze ssente z'omukazi. Sisobola zimuwa. Ekyo tukiveeko. Ekibi toyagala kwogera ku nsonga za mukazi. Naye kati olaba katugenda kola tutya okuva mwene embeera ey'obwavu. Kubanga mbutuufu era kyekitubonyaabonyesa abakazi obuwala ne butumanyira. N'okwana akakazi nga tekakubala mu magezi kawoza tolina ssente tugenda kola tutya okubeerako obulungi. Eyo nsonga ddala naye obuzibu mwana ngezezzaako nange bigaanye. Saagala kubeera mu bwavu naye sisobola kubanga ngezezzaako buli kimu. Abo Muganda waagambira nti atalina mannyo Katonda gwawe ennyama. Atya. Ate kati gw'obanga ogamba muno tolina ntandikwa kwezo kusente za kitaawo bwe bugagga bwa kitaawo alina amataka alina ennyumba z'abapangisa. Buli wamu wa kitaawo bwe nawe ng'okaaba obwavu ozunga ku kyalo nganze olya bikomando nganze. Nze mpaka kooza nganze nga kitange ye mugagga bw'atyo. Kaakati oyagala nkole ntya? Kubanga olwedde nze simanyi kyakukola. Olwedde ye kitange waali era nze siina. Ekyo ky'oba omanya. Kati ogenda kubeera waawo nga tolina ssente. Kitaawo yakuwa entandikwa. Nti yakuteerawo entandikwa nti wano ng'oba otandikira ng'omaze okuze kubanga n'okukuzaala tewamutuma. Olina okuba omugugu gwe. Olina okuba ng'omubeerako. Okitegeera. Toyinza kubeerawo n'olumwa enjala nga kitaawo yakola alina ssente bwe zityo. Buli kye yakola kikyo. Tewaliwo omulala alina kwogera. Okitegeera nga buli kimu kikyo. Okitegeera. Kaakati oyagala nkole ekya nti kyenjagala okumanya. Bwera kati bwe butamanyaabo. Obwo bwe butamanyaabo kitaawo alina ebintu munju biyitirivu. TV, firiji, biki, ziwufa, bitanda. N'ekitanda buli kimu osobola okutandikira ku ebyo n'otunda. Okutandika obulamu kuba talina ntandikwa gye yakuwa. Nawe olinga ffe kati ebyo betaakolere. Ninga ate kitaawo alina ssente. Waliwo kyobadde tomanyi. Ondaba waneenwe ne kati essaawa eno nina abadde ayagala TV. Buno obulalo obutono bwonna nabutunga. Era kati wondabira wano mbadde n'ekyali ng'ayagala TV. Naye lwakuba TV yannemye boyi wange. TV eri ku kisenge. Yaŋŋambye muwe TV oba firiji. Ng'ate nze nnyinawo bindabyo bisobola okutambula. Nibwe totegeererako ddala naye walusala abavubuka b'oku kyalo. Omwo mulimu ssente omusajja akutuma TV ng'omuganyina papa. Mpaka egenda kuyamba ki? TV ekulemerawo okubba gy'okwata n'oteeka mu kwawa n'otambula. Mukwano n'osonyiwa munange. Anti mbadde ekyeyozaako mbadde ekyanaaba naye kulikayo. Buddeyo. Ndi bulungi gw'oli otya? Kigenze kitya leero? Tubakolerera mpola mpola mwe muli mutya? Naffe gye tuli eneeka. Kaakati Tina, emisana nakubidde nga ndi ku mulimu nga mpulira essimu yeegamba oli ku another line. Ani gwe wabadde oyogera naye? Nawadde njogera ne mami. Okakasa? Omanyi ebintu ebisinga tuba tulina ozuula amazima bw'oba olimba nkikakase. Leeta essimu yo tulabe. Simu yiyo. Password gyemanyi wagikyusa? Password sagikyusa yeemu. Ye ya 5 zonna. Yes. Okay. Kirabye ekituufu. Gwe abadde oyogera naye yabadde agamba ki? Mami yankubidde ng'ayinamu obuzibu. Ayagala nsooke ngendeko mu kyalo.
yafuna obuzibu kugulu yali atambula kugulu nagwa mu kinnya kugulu ne kunuuka kati nga ddagala ngende mu kyalo njira mujjanjabako oli musawo nedda naye olaba Tina nze munsobera kati ogaa nti ngende simanyi ku maama mu kyalo mujjanjabeko toli musawo abalina omuyamba basawo nze gw'oyogera naye ndi musawo mmanyi ekyetaagisa omuntu aba afunye obuzibu bwe butyo aba alina kgenda mu kimu ddwaliro kati ne bwogenda tekirina makulu ekirina amakulu kuba nti tumufuniddeyo kye tumufunidde agende mu ddwaliro ontegedde sente ze twalikozesezza okugenda asimanyi mu transport tulina gattako tuweereze bamujjanjabe tuyinza kuŋŋamba nti no TV okulema okugyawo mu ddiiro n'ogitwala oyagala gijja mu kisenge gye basula eyo TV kintu kyangu nnyo okutwala okiyisawo buyisa tolina lwekubanga mmwe temulowooza ojjukira emabega kaawo we nali omugagga omwezi nga gumu nga akasente tewali aŋŋambako nga ne kaba kammira mpisaako kayise nzijjukira olowooza sente nazijjawa ate mmanyi era kyemmanyi nti ozijja mu kibanda awo anti mwera temumanyi mwe mikwano mulina emikwano egisobola obbabuulira ne temutuwuliriza oyo omukazi waawo ku kibanda emmanja omunene oyo omweru olowooza TV yani yagibba sinze vaawo nze nagitwala TV nejabuzaabuza mutumanyi agenze kunaaba nange nenyingizawo egasi nenjisaawo zeseemoola gwe bagenda onoonya omubbi ku kyalo kwonna nga banoonya ani atutte TV nga gwali awo gwogitutte kati beera ku ekyo bonna babuulire ku kyalo nti ze nabba TV omanyi temwesigika emikwano ate ŋŋambaani naye ekisinza okuneewuunyisa nti bwe neyibawo ate n'omubba TV awo nze binkwatako size binkwatako kasitangaera ng'enjala ennuma bwekasoosumagira nze nga nkuyisaamu eggaali nze bite binkwatako enjala ennuma eggwe nga gw'olina TV weewunza mwana nze sibisobola ebyo kubanga nze nti omuliro bayinza okunkuba emiggo sisobola ekyo mwana kati gwe akyatya omuliro oli wala nnyo ani agenda okukwokya ebyewome byennyini byobba mu nju byaggwamu sookera ku bya kitaawo by'oba obba then olyoka ofuna experience ebba ebyebbali ebyekitaawo bikyalimu ogamba kukwokya ani agenda okukwokya tandikira ku ebyo TV wuufa bitanda kitanda kyennyini kyosulako kyolina okusookerako kyokubba obagaye banzibya ekitanda naye weebaka ku kitanda kya bbeeyi ng'ogamba muno oli mwavu nze kakooza nsula ku kyebbeeyi nga sinakyendya kikafuula omanyi obuzibu obuliwo nti nzibye buli kamu naye kati bino ebiriwo nga bwe nkugambye binene kakati nkola ntya firiigi ezitowa era ngenda bijjayo nti olina kubalinda kiro ne beebaka bwe balinda ekiro beebake ompite onkubireko ku ssimu oŋŋambe nti nkakooza salako nze ngende wali nfune esipande w'amakanika nzije tugere tusumule ekyo ekitanda tusooke tukifulumye eyo wuufa firiigi tetulina lugendo munju nze byekabukoza seemula lwakubanga nina ennaku nti nnyabo talina kye yali aguze mu nju naye singa yalinamu TV ebyo byabadde mu ddwaliro ebbanga eddene singa nagitunda dda lwakunnumya bwavu mwana kati kyoba okolera ge magezi genkuwadde olina okwekkiririzaamu olina okubira omusajja nga kasabaga nti leeta wuufa ntandikira leeta tuwimuula njala ejja kutta nze nkusaasira kati nze kangezeeko aya anti kati yabadde ayagala ngende muyambeko engeri gye yafunye obulwadde obwo ate wakabeerawo n'abaana bato tebasobola kumuyambako ebintu ebimu anti era abalina omuyamba be basawo okitegeera kati kyetuba tukola kankuwe sente zino zimuteere ku ssimu agende bamuyambe afune obujjanjabi okitegedde kuba Tina ne bw'onookeera n'ogenda n'otuula wali n'omutunuulira mbu omulabako kuva ku makya ne buziba n'enkya bw'oti era tekimuwonya si bwe kiri bwekiri gino giri $20 mpulira gimuteere ku ssimu omusaasire omugaye munnaaje ng'alabye naye afuba afune obujjanjabi tayanza nnyo ssebo ozibalamu lwaki ye just mbadde mbalamu bubazi
Tina simanyi kikira ebintu byengeri gy'obikolamu olinga ng'agamba abadde omumanja nti bwe nkuwadde ssente obalemu olaba oba teziwera. Ekyo si kirungi. Omuntu bw'akuwa ssente ng'akuwadde buwi tobala. Kubeera ne bwe ziba ziwera oba teziwera aba akuwadde ki buwi. Bansonyiwa ssebo. Si kirungi ekyo Tina. Kitegedde? Yes, ssebo. Nze nkuwadde zeeza ate sigga wansomesa okubala okitegedde? Yes, ssebo. Oli mukyala wange nkwagala naye ate oluusi okola ebintu ebinneewuunyisa. Kati tukole bwe tutya ekintu kiri simple, mutere ssente ku ssimu omugamba mutusaasirire. Tujja funa obudde Tina tugende maama tumulabeko mu nnaku ngaawo enkulu kuba nange nsuubira okufuna ku kaliivu ku mulimu. Tutambuleko naawe ne ku kitundu bagaye Tina atambula n'owuwe si bw'oyagala. Naye kali bino simanyi genda alaba ku maama ate transport ate ki ssente zaki ez'okwonoona. Okay, kati kingenda okukola kamukubira essimu nga muterako ssente munnyonnyole mugambe nga bw'oŋŋambeera tesigenda sobola kugendayo naye tujja kumukyalirako. Mubuulire musaasire naye afube bafune obujjanjabi. Kale nterayo amazzi nange nabe. AKASATTIRO basatira